oba mujja kuwagira General Muhoozi oba nedda ekiseera kye kino. Kale weekend badde ya kufuna bifo ababifunye tubakongratulatinga. Ate namwe abatannafuna bifo mu gavumenti ya General Muhoozi empya Segera mulindemu mujja kufuna. Weekend yenyini Principal Bobi Wine jo yabadde ne interview nga bamubuuza ku bibuuzo kino na kiri. Bobi Wine yabadde ne interview ewuwe Busaabala gye yasigala era okuba kubanga era Bobi Wine ng'oggyeko okubeera e Busaabala takyalina nnyo makulu kubanga kati ebyobufuzi takyabirimu actively. Bobi Wine era kati okuva era omulaba takyalina nnyo kyagamba nsi. Principal wa Bobi Wine takyalina nnyo kyagamba nsi. Eno ba General Muhoozi bali mu kwetegeka bakola gavumenti bawamba obuyinza ali Busaabala. Kyegera yeetulidde mu track suit ali ku maato ng'era by'abayimbi w'obimanyi. Ekizibu ekyatta Bobi Wine kwe kukwata struggle n'agiteekamu essagwa. Swagga ly'abayimbi Bobi Wine lyamulemeramu nga General Muhoozi ali mu kutegeka gavumenti. Aleese buli musajja ow'amaanyi ba Frank Gashumba, Tamale Mirundi Jnr bakaba really General Muhoozi yayiye team n'abali mu gavumenti ne batya. Gwe tuyinza kuba nabo basajja notawamba buyinza. Ka politics is perception. Naso katereza media. Kati ye Bobi Wine gyali e Busaabala yeetulidde. Ali mukola interview ezitakwatagana. Kakati right now Bobi Wine wandibadde naye omusuubira nti ali mu kukyusakyusa mu ttiimu ye. Asi byaliko. So bannayuganda bannange tukkirize nti obuyinza bwagenda. Ate era obuyinza tebukyadda. Abasajja baatusinza obwongo. So wakati we nalabye Principal Bobi Wine ng'ali mu track suit atudde e Busaabala ku nnyanja ali mu interview ezitakola makulu nga n'ebibuuzo byennyini bye bamubuuza bya kisiru ku budde buli. Teri amubuuza nti Bobi Wine ekonomi eyimiridde etya. Tewabadde bamubuuza nti General Muhoozi yayungudde dda te Bobi Wine alternative yo yeeriwa. Nothing at all. Naye ng'alina abajjega abakeera okugamba nti banoonya buyinza. Ng'eno General Muhoozi ali mu kwetegeka. Ayungudde buli musajja omugezi mu ggwanga lino. Bobi Wine ali Busaabala akola interview za kisiru. Ne mutulidde mu track shoot nga naye annaye. Bobi Wine is a joke. Ng'ali Busaabala ali ku mazzi sayayogera ku alikeni. What? Bobi Wine. Bobi Wine. Gwe General Muhoozi byakola tebikutiisa. Really ngomanye ebyobufuzi mu ggwanga lino. Nga General Muhoozi naye walabye ttiimu gye yayungudde. Basajja bali experienced. Bamanyi power kyeki. Ekyo Bobi Wine kyekyakulema. Wadde mu bya kisiru. Politics is organization. Omusajja General Muhoozi omulaba ali organized noba tomwagala. Kuba tusobola kuŋŋamba nti General Muhoozi tagenda kukwata buyinza ku ttiimu gye yayungudde. Abantu be bakulaga how serious you are. Gomanya kirimu NRM. Guno omwaka gugenda okuggwako. Ng'abasinga obungi bakulosinze bagenze wa General Muhoozi. Naye nga ye Bobi Wine ali Busaabala awuga. Bobi Wine ngali tayina na timu egenda kuwamba buyinza. General Muhoozi is now into politics full swing. Bobi Wine ogenda kukola ki? Oli mu interview bwa kisiru simanyi oli mu kakalaamu oli really Bobi Wine esaazi no singa oli mu ebyo oli mu track suit oli mu nga NUP NUP wenjogerera nakati temanyi oba ekyayina ne ba LC wano kumiruka.
nengo musajja jeno muzi ayina amaje kati atandise political wing kwa bulijjo mumubuuza bannange jeno muzi agenda kuyita nze nkubuulire NUP bwetetereza 2026 tetawaana Bobi Wine mpuliriza kino bona abo kyalimu obwo bulayivu obw'ekisiru obwo gwe nakulabye olimu obwo nga abantu tebakubuuza ne economy ebyo Bobi Wine singa wabivaamu dde ebyabayimbi if you are really a politician tosobola sawo zino Bobi Wine kubanga tonneeraliikirya ku kintu jeno muwozi kyakola ng'oliawo okyatudde mu butwaka suuti ebusaabala simanyi oba obuyinza Bobi Wine ojja bufunirawo obusaabala wabadde kandi natudde interview ya Bobi Wine gyakoze nepulya nga n'amaanyi gampeddemu nengamba naye does this man Bobi Wine really want power nga jeno muwozi ali mu kwetereeza aleese buli expert ow'ebyobufuzi Bobi Wine ali mu kwogera kamiliyoni lwaki sajja ku concert oba tujje ulekeyo kale Bobi Wine bulijjo bw'otajja ku concert z'abalala tezitambula eya Kenzo nga tewajja teyakuba kololo Kenzo ne Bobi Wine lwaki otulawo n'olowooza mbu abantu bakyakuliko jeno muwozi buli gy'alaze akubye lale abantu ne bajja Bobi Wine va mu bintu ebyo it's high time you organize your party. If you really want to compete, mubili abiri mumukaga kwanga Bobi Wine tubuze emyaka ebiri. Omusajja jeno muwozi atandise n'amaanyi. Ayina buli mugezi kakati Bobi Wine ogenda competing and jeno muwozi otya. Ngoli busabala olya bya nnyanja. Luli waline mukazi wo babbi muli ambuzi. Sibawe mwenyumize ebistore by'ekisiru. Mbubwe nali nga ndi moto Bobi Wine abantu bakoye ebintu by'ekifere ojja kucha kumachanga abaana ba Nopo basaze bali wa jeno muwozi kuba Bobi Wine okufuna ababaka 10 oba 5 mu kalulu akaddako ababaka baba Nopo tebalina kibakoledde bantu ekyo naawe okimanyi ababaka baba Nopo tebalina kibakoledde bantu Bobi Wine okufuna ababaka 5 mu kalulu akaddako bugenda kuba buzibu kwatoyiza kuba ku ballot paper ng'ocompeting ne President 7 ng'ocompeting ne General Muhoozi. Those are two formidable forces ng'okyali magere weebasi ng'okyali magere weebasi wandisubidde nti n'omuntu alina okulirakisinga mu kalulu ka 2026 yandibadde General Muhoozi. Netweza kubanga oli ku ballot paper ng'ogenda competing ne General Muhoozi ne President 7 Bobi Wine ng'okyakola obu interview obw'ekisiru obw'abayimbi ezo interview zirekereye paasi Bobi Wine ezo abantu baagala kutegeera kiki ky'ogenda okukola mu 2026 oyina pulaani ki General Muhoozi ye yakulaze nti kati alina abasajja abategeera ebyobufuzi yetandise dde okugabanyaamu ka Uganda yonna agifunze on top of that ayina amagye gwe siraba by'oyina Bobi Wine wandibadde ova ebusaabala eyo gy'oli mu kuwuga nodda mu byepolitics ebitegeerekeka Bobi Wine ebyokulya byo byandibaddewo nti kale walya kisegere kwa buli omu era akimanyi nti okujjayo omusango Bobi Wine walya ne baako serious kale for the first time Bobi Wine baako serious kale Bobi Wine naawe kolayo okwo ku ttiimu abantu baddemu amaanyi n'abantu bonna bali ebulaya babuuza NUP eri kuki General Muhoozi nga ali mu kwetegeka President 7 ku ballot paper naye kwali kwa kibagala kujjako babaka abo the end game Bobi Wine kyotannaba kutege bagenda kujjako ababaka kwa kyo kyagala ekigani mu kalulu akaddako General Muhoozi ajja kuba n'ababaka 10 oba 2 President 7 naye n'okuba n'ababe bagenda bagabana kati gwe Bobi Wine ogenda kuba na mubaka ki nga you can't sure no ti ababaka babe ne UP tebalina kye bakoledde bantu kati oli magere mu bigere nana bi interview Bobi Wine gye wakoze nga ebyo singa wabivaamu dda
Are you a politician or a musician? Oli mu butwa kasuti oli ne ba kakalamu nange gwembera naye ate nawe gwobera ne Bobi Wine who is fooling ho. Bobi Wine tulina muntu gogenda kuttisa mu 2026. Bobo kibanyo ogenda kuba mu bya muzannyo. Bobi Wine va ku ballot paper tusigaze president ne General Muhoozi. Ka General Muhoozi agenda kuwangula kalulu ka 2026. Ekyo kyo kijje kunze. Mwabali mu government abakyesigiriza ndiwulira va mu kasooli nja kuvaamu nga basusa ndiwulira va mu kasooli mwefuule bandiwulira. Mwabali mu government mmwe abakyavuma General Muhoozi mmwe mwefudde bandiwulira mmwe. Ne Bobi Wine zina pulani kati interview jobadde wano wakuba ekiyimba kinnalumansi. Kale Bobi Wine sigo kyakuba ebyo ebiyimba mbunnalumansi. Bobi Wine va mangu emagere otandika okunoonya obuyinza. Abantu baagala pulani ya NUP mu 2026 eriki. Bw'oba okyali comedian ng'oluzo bino ebintu byakuzannya. Abasajja tebali mu kuzannya ssebo. Abasajja General Muhoozi obuyinza abwetaagira ddala nakifuba. Kati nabo opposition alina omuvuganya ali mu bitwa kasuuti ebusaabala oli mu obwato oli mu kuwuga oluvaawo mbu bakubbye nena mwe Bannayuganda namwe mulekerawo nammwe tusiri walyako. Kati Bobi Wine bajja kuba bamubbye nga bamubbye bati omuntu ali mu kuwuga talina pulani. General Muhoozi ali mu kukola kakiiko bafulaka gasumba bonna abaleesi Zafuri ya timu ya General Muhoozi nawe kenyini otyamu eya Bobi Wine eri wa timu gyakoze 2026 yuna agenda kutuuka akyali magere mu bigere nesubira ne Bobi Wine obona atuukayo mu 2026 kebintu bino byokola is total nonsense. Olowooza n'abantu nti waliira ddala oluvaawo nga bakuwangudde ng'otandika kutuwogganira. But you are not in old enough to compete, Bobi Wine. Abantu bali mu kutambula General Muhoozi ali mu kutambula Uganda yonna gy'oli emagere era weebase. Lwaki Bobi Wine towaayo buyinza? Noga ati banne mu nsonyiwe bino ebintu wamma binnemye byansukka entegeera. N'omuntu lubeera mu turakasuuti buyugira ebintu ebitakwatagana. Bulaivu nange Tamale bwe sitakyako Bobi Wine singa kati oli Kenya oba singa kati oyogera ku byekonomi abantu baagala kumanya NUP mugenda kukola ki oli magere mu bigere. General Muhoozi bw'anaawangula obuyinza nga Bobi Wine ojja otandika okutuwogganira bannange banzi bakubbye niruyeri bakubbye eki kyotayina. Sikulimba opposition y'eggwanga lino munyiiza. Kagaba mpagira General Muhoozi ne waliwo wempulira nga ddala opposition njiwulirirako ennaku. Kati osobola genda mu kalulu kalimu President Museveni kalimu General Muhoozi ng'ate gwe Bobi Wine okyali magere weebase. Ng'ebula emyaka 2 akalulu ka 2026 katuuke. Onkubiri nga n'ababaka boyina babakugjeeko. Kubanga kyagala kigaane General Muhoozi ne President Museveni bagenda kukompitingira ababaka. General yeetaaga ababaka. Amalayi wambubuki obukulembeze obwa president. Kaligoloza President Museveni obuyinza tagenda buwa mutabani we. Era obuyinza alina buwa mutabani we kubanga yaliwo. Mbu President Museveni tasobola kuwa General Muhoozi muyinza ani akikulimba. Uli mutabani wa President Museveni ye musikaawe kati ayinaani. President Museveni yakuba bawona lebomba bazi. President Museveni nakuba bamama Kadaga. Kabali basobola okusikira President Museveni bali basatu. Mama Kadaga onale bomba bazi bonna babakuba. Kati mutabani we yazabye ekwatiremu. Eri nkomerero ngedda kwedda lya President Museveni eryo liragira nti anybody
who says that General Muhoozi cannot be the president of this country. He's an enemy to the supreme authority of the law. He's an enemy to the constitution. He's the heir to the EMCK. Nino ulira ababaka nga bagamba mbu General Muhoozi tajja kuba president. We shall dissolve parliament. To get gentlemen, go home. We shall dissolve parliament. Zaba naira teina makulu. Obero otya mugwanga ngati speaker bamunonyerezaako. Ekiri mugwanga buli munene bamunonye prime minister bamunonyereza ku byamabati. Speaker bamunonyerezaako ku byamabati. Ai gigi yeba munonyerezaako ku ttaka lyawa ly'ennagulu. Mu Uganda every big person bamunonyerezaako. The hunters become the hunted. Can you imagine? Nobera mugwanga nga prime minister bamunonyerezaako. Ne speaker bamunonyerezaako. Chokati ne parliament na ye enonyereza. Kati isn't the hunters become the hunted? This is a country. Bonna abanene babanonyerezaako ku byamabati. Parliament eri mu kunonyereza mabati. Police eri mu kunonyereza mabati. Kyokka abanonyereza ali no babanonyerezaako. NSSF, the hunter has become the hunted. Zechoka esingo okunewunyisa. Nzanga speaker w'eggwanga bamunonyerezaako ku mabati, amabati agatayina bigere. Mbu baagafunamu temutumalira budde. Amabati gaali gayina kgenda Kalamojja. Kubanga babi abakalamojja ennyumba zaabwe zikwata omuliro. Engeri gye waliyo omusana ennyumba za ssubi. Kalamojja waliyo enjala. Abantu bangi ne bafa enjala. Ne batulaga ebifaananyi abantu bafa enjala. Kati ng'ennyumba z'abakalamojja obwo obusisira bukwata omuliro. Naye omuntu n'otafunamu kafansonyi. Kale mwandibbye amabaati amalala. Naye temwandibbye g'abakalamojja kye kituluma. Abakalamojja babonyebonye ekimala eriyo insecurity y'amaanyi. Ne omuntu oyine emmotoka gavumenti gye yakuwa ya bukadde 5. Oyina kabangali 2 ezikuwerekera ne mugattako n'okubba amabaati. Omuntu n'akola statement ate n'addayo mu office. Nze kyovala kati empagira General Muhoozi because of corruption. Let there be an end. Abantu bakooye obuli bw'enguzi. Obubbi obutayinaako kkomo. Kyokka minisita n'ayimirira mu kakiiko n'atuga nti nze amabaati gali wange naye simanyi ngeri gye gajjamu. Oyo yeetaaga kukwatirawo awo wennyini. The minister accepted. Nti ekizibu kyakina mu mateeka bwe babba ekintu n'okikwatako naawe oba mubbi. Tebasobola kukuguza ssimu nfu noka tewategedde. You also a thief. Ignorance of law is not a defense. Iye ebintu bino mu prime minister's office Chester Tegera. Ebintu bino sirabangako bubbi butali mu prime minister's office. Ne mu COVID era abakungu aba prime minister's office era bakwata n'ebintu. Tell us the procedure on how you give these things out to be tegere. When you listen to the word we bagabira ababaka enkumbi nga nyingi. So let us call a spade a spade. People are tired of corruption. Tuvanga tujja kuwagira General Muhoozi. There should be an end on this now. Yes, NRM ino okukkiriza to hand over power peacefully. Ffe bayanga generation twasazeewo tetukyala bintu byammwe eby'NRM. NRM ekipya kikyegenda otubuulira. There should be a new person. Bulijjo mugamba mbu President Museveni simanya talina bavubuka. General Muhoozi yunaze. Kati NRM mugenda tugamba ki manifesto zammwe myaka 37 tuziwulidde tubikooye.
Abantu bali bawagira Bobi Wine not because Bobi Wine yategera nnyo. People want change. They want somebody new. Simple. Hand over power. Nebi sije birimu enale mwa ubiridde nete byagala kuta mmere. Emyaka 3 basajja mwa benale mbadde mulya. Era muyimba mpomoze itava ku main. Tava ku main yatya. Emyaka 3 Nole baba minister mbuto zikomeri neyite bagala kuwa buyinza muntu mulala. Mwe munali ampakadde. Paka Yesu bwalidda. The country must now move on. Mbu mwagala nnyo President Museveni ngate mwagala mutabani we. Oyinza otyo okwagala omuntu nga toyagala mutabani we. Abamu just mulimu enale munira tukimanyite mwagala nga ku government eriko. How can you fight Genomoz? I don't know manano gato yagala President Museveni. Are you normal? Are you insane? Otegera bulungi. You cannot love somebody nga toyagala mwana we. Why do you think the president is quiet? Why do you think President Museveni has? President Museveni omukambwe. Yandikiriza Genomoz akolezo tweet. It means the father and the son are the same. Bonna bali omuntu ogwo. Nze tusobola kunkakasa nti President Museveni asobola okulwana ne Genomoz. It can't happen. Chuvula banga is quiet. Kati gobera otya mu government yenu. Noga ati njagala mu Museveni yeka ne Genomoz simwagala. Mwete mujja mwe kutufuulinga mmwe. Some of you are just criminals. Muzeze emisango ebweru mulidde nguzite mwagala kati government yekyuke. Mu 2026 get it from me. Genomoz ye president wa Uganda ddako. Ekyo kyaliko kubuuza. Abasinga obutagala buyinza bukyuke beenaale mu bennyini. Atunula mwaka ediye tennaggwa. Time for corruption is done. People want now service delivery. People want service delivery. Hematu nemubba SSF nemubba. Ema bati nemubba. Mwemuloza society mbu abantu mbu basanyufu. Deni ya unemuvayo mbu tulibe enale. Mwenale muchi. Namwe mutrekete mutulumya mutwe. Mwefule bandi wulira mwe. Mugane mwokudde wa Genomoz mwengo budde bukyali. Lino lyata asigala talama. Eriyo sebo ba minister bakyesigiriza. Mbune junior tetubitegera mujja bitegeera. Obo buyinza President Museveni yandibuwadde gwe. Era inabuwa mutabani we buli wolaba omuntu mu kintu kati ze Tamale oyinza okubanga toyagala tatange embongo njagala. Ne balabira nammwe mummanyira. Mbu junior olinga taata ye ninga ye ate oba okitegedde taata wange. Nandi baddenga taatawo nsaa kummanyira mmwe. In fact that should be the last time nagamba ne Kasuku okuba nti mumanyira. Mbu junior taatawo bwalifa ogenda kuddawa nja wali ondabyeko ewa nnyoko. Nja kudde waffe taata waffe yagula ettaka ddene gye nja okudda ng'afudde. Is this an escape route of life? We are all gonna die. Ekibuzo kye wandyebuuziza woofa mutabani wagenda kuddawa. Don't worry about me. Mboyo mwana future ya jono na chichicho ita future. The future is now, the future is today. Musite liyo chibaita future. Do you know what will happen tomorrow? Chorabieko olwaleero. Nina balabana manyira. Nze Tamale mbeera n'ab'amaanyi. Nze twabulira bya Bobi Wine kudda magere kulya byennyanja nga sobola nakuwandikiramu erosi wano baluwa. Nze taata wange yansomesa ekintu kimu. Beware there is power. Nze Tamale nategeera obuyinza. I don't associate n'abantu abatalina buyinza. Genomoz is the next president of Uganda. Nammwe mwennyini mwagala okumulaba. Muli eyo mwebuzaabuza. How can you start worrying about me? I'm collaborating with people who are going to be presidents. Otegera, are you insane? Gobwofo ogenda kuddawa, abana bagenda kuddawa. Mukolologo yo mulimu ba boda na basimi ba kabuli. Oyina basimi bato oyina nabawayalinga masanyalaze. Odde kunzo omanyirenza ina bajjeno mu simu yange. Gwe Murundi baiza we nagamba ne Kasuku. Nyumka Kasuku ngambira ku bantu abo kwa Kasuku yanga eriya abamutuma. Mbu juni yovuma nya abantu kamba vume.
mbavuma nwedde mwenge ate nawe Simon Muwanga Lutaya bangambye mbutatange we yali ku baba mbongo omubuuza mbu Juni yavuma nnyo abantu nze abanvuma benvuma anavuma family yange nja kwambala nze sina compromise ku family yange bino byonna bigwawo sebo nze saagala kumanya when it comes on my family I don't reason tombulira bya diguli mbu Juni yawasoma ku family yange mbasa asoma mpe mulanku we mule umanyize bamanyi mumanyira mmwe don't prone my family if you want peace with me mugende ne mumanyira abantu ne mumanyira bazadde b'abantu when it comes on my family gwe biri kali kasenkubuge bye kali kangamba mbo senkubuge musajja mukuru yakuli ekika kyewafe yazirako ku soroti na discussing how can you discuss kwa senkubuge nsinga emyaka 7 you discuss me senkubuge and you think I will respect you fight me I will fight you love me I will love you hate me I will hate you in the sina middle ground abuse my father I will abuse you I have a duty. How can you victimize me for protecting my family really? How can you victimize me? I'm the only son in the whole world who can be victimized for protecting his father. You victimize me for protecting my family. And you oyagala kupa engeri gye nino gye protecting am. Abantu mu Uganda basobola okuvuma. Sebo bone bakuwa ne byoyino bavuma. How can you abuse me? And you expect you gwamvumye mbu tell me how I can abuse you. Are you stupid? Are you insane? Nze obonsinga emyaka 7 respect your age. Abantu mu Uganda muno timwagala ku respectinga myaka jammwe. You come on solo you discuss me on a national TV ngosinga emyaka 7 gwe senkubuge nga sivume gwe mba navumani ena kuvuma na bitono senkubuge siyasa gwe gubo omulundi gwo n'okuddamu okummanyira nze I didn't even know that you exist nakoma kulaba ng'ozannya mizanyo so don't enter my line you been your line I been mine ate singa teyali pastor Bugingo singa era nti abavuma gwe Simon Muwanga Lutaya that should be the last time you are asking my father about me Tamale omwana we agenda kola omulimo gwe nina gwe wagumpa that should be the very last time tata wange bwo mukyazanga ku TV mubuuze ebiba bibalese you think my father will not defend me era yakuswaziza ye dunia avuma abantu abavume abatuvuma benvuma naye muzubira kugamba kyo this is my father gwe bakente ekimesala omusango gw'ekibira. You should now understand him. Things concerning people's families are not go zone area. No go zone area. If you want to go file a case in the court, manyira simu abansomesa. Manyiba ne ugene mumuruza mumanyira abantu nga basirika. I can fight you. Mumpita bono bloga mwe mumanyira bwe mutisa. If you want a war with me, abuse my father. Mbona mwe muvuma abantu. Yes, we abuse people. Let them go to court. Okuvuma n'okwogera amazima byanjawulo. We talk the truth. Abalugade timwagala ngako mazima mbamanyi you are resistant to knowledge. Tubagamba jeno muozi ye president yaddako era bikyaya samiridde biri magere ewa Bobi Wine ali mu twaka suit Bobi Wine nga bwe wamulabye mu kitwaka suit kye obuyinza agenda bujja wanaawe taina plan ali kumukulya bya nyanja abana Uganda bamutegeera ddi abane twega jeno muozi ye president we 10 we kinaatukirya mu 2026 nga tata nga mutandika okutwasamira kale bannange Junior byayogera bituufu bono twayogera katabo kabama nabagere kanti ayina abalongo tebali mu abalongo jida ne gundi ne muganda we ne jazimini wono twabagamba mama nabagere kayina abalongo iranga muri yawe iraba na Uganda muganyo chikiriza jida ne jazimini nze abawandikamu kati mubera mumbuza Junior ni tata w'abalongo musoke mundeke nchakola investigation zange saya kujula bitayidde naye nga anagula emisinde gya Buganda
twagala kulaba kabaka ate kati omutima gwa kabaka ate kati gunnumye twagala kulaba kabaka ku misinde twagala kulaba kabaka ku misinde if the okolero te omuntu birthday nga mulwadde abantu b'emmengo mutujjeko akajanja n'okuloza nti tuli badandala n'okolera kabaka birthday ate nga mulwadde nnyo mwifo ky'okutegeka okusaba okwawamu lwaki temutegeka okusaba abantu ne bajja ne basabira Ssaabasajja Kabaka n'omuntu n'otegeka emisinde mbabuulira mwe ab'emmengo anagiggulawo ku luno nga kabaka taliwo ojja tubuulira oba ggwe kabaka twagala nnyinimu musota n'antawe twamagulu nnyondo tumulabeko ffe ng'Abaganda emitima gituluma tututte ebbanga nga Ssaabasajja Kabaka tetumulaba biri eri biri mu kutegeka misinde ku luno anagiggulawo mmwe nga si Ssaabasajja Kabaka mujja tubuulira wajali mujja tubuulira wajali mmwe emitima ne gisula nga gitwewanise tetukyebaka Ssaabasajja Kabaka tumaze ebbanga tetumulaba impozi nga omulangira Ssemakookiro yazze omuntu asobola okuggulawo emisinde egyo nga kabaka taliwo bali babiri Ssemakookiro n'essanga lya Mbogo bwe tujja okuyita mwana agiggulawo n'omuntu wa majesty kino kyetaaga common sense mukola muta emisinde nga kabaka mulwadde tunaba okutufuula badandala bwe tunaboogerako nga mutugamba tusiiwuusa empisa nze zange zaasiiwuuka tezeesiiga bizigo ate era sijja zisisiiga mwe abalina empisa zibayambye ekyo obwavu obubawunya ne mmatako saa kuddamu kumanyiira mmwe mbu Junior talina mpisa siziina ate era sirina kyenzeetaaza empisa sizisasula ewange waliyo medical form y'empisa nze siina mpisa am indiscipline yes naye nina kyendya njoba nazo nze sigana muntu kuba na mpisa nze siziina nalina nnyo empisa zaagenda sina kye nnafuna buli musiru n'akumanyira n'ataasoma n'akumanyira mbu Junior yakuuma obuntu bulamu kiki kyoyita obuntu bulamu nze bwanzigwamu sikyali muntu ndi nsolo nsooka munaye kuba muntu mulamu nga Tamale nina empisa nfukamira n'embuuza abantu naye kati nkuyitako mu mmotoka n'enkuba n'ebitaka eddogeri bajjudde mbu omwana waawo tabuuza era mamange bye yali aŋŋamba Junior abantu ku kyalo bagamba tobabuuza ne mga maama gwe guba omulundi okusembya okumbuulira ebintu ebyo eby'okubuuzabuuza abantu abanogere bagala nnyo babuuza tebalina kye bakuwa lwaki temwebuuza okubuuza kuliko okusooka kati ze tujja n'ombuulira mbu oli mukulu simanyi oli mukulu sigwa kuli ekika kyewaffe nze abakulu mmanyi ba musabo siziina ezange nzisiiga sabbuuni Uganda woba oyagala bakujooge banempisa biyambo buli omu ajja kulinnyako naye kati Junior nzo ninnyako nze banninnyako amwe buli myself ate ombuulinge kakati mukwane ekyo tekisoboka mujja sigalamu obwo obuboozi bwammwe mbwe ensi bwe enaakyuka nnyoko bwe yafa enziku nga teyakyuka enaakyukira ku nze naye abanaku mwine ebyo ebiboozi by'ensi okukyuka mbu twali tulabye kuba amaanyi abo baali abo naffe tuliffe amaanyi ogapimirawa gano gayita maanyi ga kisajja tumbaavu zisaaya kuddamu kumanyira nabibagaana mugende mumanyire bali babuloga abalala nziseegusiya ku social media omuntu lwowagira jje nomuwozi ne bakuvuma mwagala mpagire bakitammwe gwe mu famire yani eyeesimbyewo enziku ezibamazeewo mbujje nomuwozi tajja kuba president ajja kuba gwe mbulirayo omu mu famire we asobola okuba president abamu mwagwa n'ensimbu mmwe mulina ebikolimo by'ekika mujja mumanyira abantu nze temumanyiranga mmwe mukunyumiza obwo busajjasajja obwo busenkubuge naawe Simon Muwanga Lutaya gwe guba omulundi gwo ogubaguzzemu lwaki tonkyaza ku baba ojja obuuza tatange ebintu ebyekisirusiru kunze bitakwatagana kati omubuuze daddy aŋŋambe ki amwe grown up nakula I have my home, I have my businesses, I have my job. Goloza abantu tebakula. Oba lwaki
lwaki mulowooza mbu abazadde n'abazadde bamanyi nti omuntu wamma akula jano muwozi yandijemedde taata we. People grow up. Jeno muwozi byonna byakola bya defiance. President Museveni nga tannamusiba. Abazadde bakkiriza nti kati omuntu akuze. Kati jeno muwozi akuze ayagala buyinza, which is okay. Nange ne bwe nandibadde nze kye nandikoze. Ayagala kuba nga mulangira we Saudi Arabia. Kakati gwe family yo webanjavu. Ng'ekyobugagga kye mwina nde ku musabo. Genda ogisikire. Todda wano kuddamu kumanyira. Shabe ntubyamu. Wano navere uwono Bobi Wine atayina makulu era ne mumanyira. Kati Bobi Wine ayina makulu ki? Ye mwennyini abeera alaba bi Nigeria magere. Jeno muzali mu kuzimba kampu Bobi Wine ali busaabala. Gwe tulaba wenjawulo. Kwanya ayagala obuyinza nani atabwagala. Nze naberanga n'oyo Bobi Wine talina wadde plan. Atubulira mbu Abamerika bajja kujja. Abamerika nga vice president Bobi Wine teyazze kulaba wa Amerika. Yabadde Ghana ne Namibia. Vice president wa Amerika Kamala Harris yabadde Ghana. Yagenzeeko emagere. Gwe Bobi Wine nze mu boosiriwaza nakugato ddangamu okunteeka muggo. Olowooza nina eggwanga liryo. Omuntu noyambala nze Bobi Wine namugana okuddamu okunferaafera. Bobi Wine tasobola kuba president wa Uganda yalina omukisa gwagenda. Bakayihula bonna babalira omwana oyo Bobi Wine era yagaana. Bobi Wine kale kayihula teyakubalirako ebyobwa president. Tundule eziri mu Arua zaani ze bakwata ezebbiri. Emmotoka za Bobi Wine ziri mu Arua ku poliisi paka nakati zivangayo. Bamugamba leeta kadi yazo sibanyimanyage zirimu Bobi Wine. Tundule yalemera mu Arua yaani Bobi Wine. Answer it. Lwaki toleeta kadi zayo nga byakulema okuleeta kadi? Omuntu ayinza nakulowooza kufuga ggwanga nga toyina magye. Bobi Wine alina magye ki? N'obiyaniri n'endi mutwe. Kujja okwonoonera abantu budde. Serious people have come. Jeno muwozi alina amagye alina essente. Nga lwaki siiwagira oyo? Ebyobwo bagenda okuba ku kampu ya Jeno muwozi. Nga tatange bagenda mu SFC ebemukuuma. Ani atayagala bitiibwa wano? Abana Uganda namwe ebitiibwa mu byagala namwe Jeno muwozi mu mwagala naye mwebuzabuza bwebuzabuza nze mbamanyi. Era mukimanyidde ddala Bobi Wine talina mulamwa. Ali busaabala awuga. Amma mpa soda. Loni mpeleza ku soda oyo. Bebe omulabye namutadde obeere mu kiseera. Mumpeerezeeko. Omuntu wani atayagala kwesefusi kumukuuma. Luyali. Mozense ekyuka mugenda okufa kansa mu. Simanyi obe n'abasanga. Muwandiika amalaame gammwe muve ku bantu. Nze Tamale kanfiire mu sanduuke ya golodi nesijja kufiira mu mbugo. Nze Johnny yanzo oyinza n'okungamba ebyensi. Do you want to lecture me about life? Nopo teyina lugendo. Kati President Museveni ne mutabani we baba bagenda kwesimbawo ku ballot paper. Bobi Wine era lugenda zikubawa. Abamerika bonna baakuta. Olaba batadde Raila Odinga Abamerika. N'Abamerika banneeze nabatidde ne batala Raila Odinga. Abamerika bamutadde Raila. Ate Vice President we Kenya Gachagua yamugaye gwe Raila gwe. Wegendereze. Motoka eti bagikuba amasasi eya Raila. Walaba Abamerika batweetinga. Kakati gwe Bobi Wine ng'okyali emagere mu bigere. Ng'olaba bi Nigeria. Naga Bobi Wine walina omukisa gw'okuba president. Odduso jeyo omusango. Kwaba kuwadde akamotoka katayitamu masasi. Kale Bobi Wine omusango wajjugirayo okuki. Nze Bobi Wine olunaku lwe wajjayo omusango lwe lunaku lwe nava mu Nopu. Kwa nategera mukoze endagaano ne President Museveni. Omusango Bobi Wine wali nga government yali ekitegedde nti akalulu bagenda kasazaamu. Kawo boyagala okuba yati akaluka Uganda bali bagenda kasazaamu. Genda olabe ebye Kenya.
An election is not an event, it's a process. Akaluka tandikira consultation. Say election day. Akaluka Uganda is a process. Kati Bobi Wine n'agenda n'akwatagana ne government n'ajjayo omusango. Nze Bobi Wine wona mbulira ekyakuggisaayo omusango. Era Bobi Wine yali akamala okujja omusango ne bamuwa emmotoka etayita mu masasi. President Museveni si yawandika ebbaluwa ku URA. Temujine ebbaluwa President Museveni gye yawandika ku URA. Bobi Wine bamuwe emmotoka ye. President Museveni ayinza okuwandika ebbaluwa ku URA enaga Bobi Wine bamuwe era Bobi Wine taddanga ku street. Tovuranga Bobi Wine yasigala ku Twitter. Abira ku Twitter ku tweetinga joli Uganda Twitter. Bobi Wine gwe mukoze bubi nnyo generation yenu. Olwo obufere n'okwagala ensimbi. Kati gaye Bobi Wine tolabanga ku President Museveni. Tomo meeting akakutemo lwaki todda ku street. Emmotoka yavaawo etayita mu masasi. Nga Besigye tagiina. Bobi Wine ani gwofuulinga. Wali abantu mbagambe ekituufu tuwamma twali asete z'omusajja. Kuba afande mwozi wabali mukola team. Nandisubidde Bobi Wine to do the same. Ne Bobi Wine eri akimanyi bulungi. Talina gyagenda competing mu 2026. Ali awo yeebuzaabuza. Kyobalanga basegirinya bategedde. Nti situlwago mu Africa ogibeeramu wekka. Mutabani wa Nadduli yafa. Wano situlwago mu Africa oyina gibeeramu wekka. Abasajja bali yali adda ssente abo. Era kyovola banga Jeno Muhoozi yaze walabyeko Besigye nga amulwanisa. Mbulirayo opposition yalwanisa Jeno Muhoozi tewali bonna baali alya dda. Ateze okubeera ne Bobi Wine twandibaddeko ne Besigye. Besigye nno yali amanyi ku by'obufuzi. Naye Bobi Wine tamanyi bya bufuzi. Abira mu masaali g'abayimbi. Kali Bobi Wine ugwangu unaali wamboti. Weetaage bilioni 7 okuuma akalulu mu Uganda kwatunda polling station in Uganda yonna 3000. Weetaage Bobi Wine ogenda zijjawa nga buli sente gy'ofuna gy'owa Baganda bazimba amayumba. Bobi Wine toyina kyokyagamba nsi wayocha. Let us move on. Tufuna opposition leader omulala.